zino ensasage ze zitera okuleeta obuzibu naddala between amawanga ag'enjawulo. Twali tukirabyeko bamujjukira sage yaliwo omuyimbi Omusudani we yafa Abannayuganda ne bagana okubeera nga bamupostinga abayimbi Abasudani ne batandika okubeera nga bagamba tetwagala kuddamu kubeera nga tulaba Munnayuganda yina performinga mu South Sudan. Awo abayimbi ab'enjawulo okwaliwo Akubye n'abasigani ne batandika okubeera nga bapostinga oyo omuyimbi eyali afudde wiiki emabega lwakuba Bannayuganda tebamupostinga kukungubaga wamu n'abayimbi Abasudani ne bagamba munya temukomawo wano mu ggwanga lyaffe erya Sudan okubeera nga bamuperforminga mwe Bannayuganda abayimbi. Era bwe bati Bannayuganda abatono bava ne batandika okubeera nga bapostinga oyo omuyimbi yali afudde. Kati ensasage yabadde wali eri Kansanga. Lwakuba ekirungi ekiriwo yabadde between Basudani bonna. Oyo guy gwe mulaba omuwanvu omugoggofu anyirira modo mu Sudan bamuyita Chris Navi oyo modo. Then ne omuyimbi Omusudani gwe bayita Chamadena naye yabadde mu ensasage. Bagamba muni abanene ababiri bafunye obutakkaanya mukubeera nga bafuna obutakkaanya we batyo olutalo ne luggukawo ne batandika okubeera nga balwana. Omusudani okukuba oluyite kyetaagisa kubeera nga asunguwadde nnyo oba kunyiiga nnyo oba kubeera nga omuvumi. Nedda. Kiri just simple, something simple. Kukubolu something simple. Tekikola mawulire. So olutalo we lwatandiseewo ne lubalukawo. Poliisi yagenza okujja yakuttemu oyo omodo Omusudani. Era watyo ne mutwala ku poliisi. Kati so far okuva eri Sudan batandise okubeera nga badimandinga omuntu waabwe okubeera nga ateebwa. Kyensuubira munira si kyekiri awo. Kubanga banene already ba involving ekisooka mu Sudan na mu Sudani. So walina ojje eggwanga lya Uganda n'okubeera nga implementing amateeka gaayo okubeera nga gakola. Kyokka eno Abasudani n'Abasudani bali mu kubeera nga balwana eri Spice Dana kyali mu kubeera nga abakola naye omwana ono Spice Dana bano abayimbi ababiri gamazima balaze standard y'okubeera omuyimbi mu ggwanga erya Uganda. Sinalabayo muyimbi mulala akikolanga Spice Dana na Eddie Kenzo. Spice Dana ngono mu bookinga already asettinga amateeka ge ku ground okitegeera. Wabeera asobola okubeera ne ba bodyguard wano mu ggwanga erya Uganda kati gompangisa otyo genda mu nsi endala performing n'otamuwa ba bodyguard n'otamuwa security emumala. Ekyo abayimbi abalinga nga batimaintainze to the maximum. Spice Dana na Eddie Kenzo na bodyguard oba tano we amubeerako awo ku kidomo mpola lwakuba yabeera muzi undercover naye nga abeerawo yesu omubiri kweguli body kweri nera ne Eddie Kenzo obeera oli wakumubukinga facilities zonna zino no making amnia ozifulfillinze. So Spice Dana watu yakubye show neewuma Juba yagikakanyiza wansi kyokanga n'olunaku olwaleero akyali nayo performance industry nera mu Juba kwegamba ena Abasudani n'Abasudani bali mu kubeera nga balwana bali mu kubeera nga beeyisaamu empini bali eri Spice Dana Munnayuganda ali mu kubeera nga Juba yonna agikakanyiza wansi ne performance ennungi ate nga akyali oba ne ku Valentine's Day nsuubira alina okubeera nga performingayo sirwe lunaku olw'enkya nsuubira bamubookingidde ddala paka Valentine's Day oba n'akrossinga bucrossings n'alinnyawo express bus n'asobola okubeera nga tuka mu ggwanga erya Uganda kubanga Spice Dana obutaperforminga ku Valentine's Day kubanga nawe no demand ekyaliwo kwegamba. Spice Dana tukwagaliza birungi byereere. Kankusaba subscribinga no ku SMX Media tujja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino nenkujukiza ne ku Feel Rhymes gendayo ku official YouTube page osobola okubeera abaami ng'olaba ennyimba ze empya zaalina n'olulimba lwa Feel luyimba olungi lulina video ennungi osobola okubeera ng'omufollowingako ne ku YouTube channel ye Feel Rhymes ne ku TikTok Feel Rhymes Facebook Feel Rhymes Instagram Feel Rhymes ojja kubeera ng'otegeera talent gye nkugambako empya. Amani ndoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.